Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa asabye abajjasi ba Uganda okukulembeza okutaasa ensi yaabwe nga tebatunuulira bya musaala gwe bafuna. Mwami Yoweri Museveni alabudde abasirikale nti bwe banaakulembeza omusaala omusava akyolekedde okutaataaganya ebyokwerinda by'eggwanga lino kubanga ekyo kikontana n'ebirayiro bye bakuba. Bino omukulembeze w'eggwanga abyogeredde ku kitebe kya poliisi e Naggulu bw'abadde aggulawo olukuŋŋaana olwa poliisi oluyitibwa council meeting olw'omulundi ogwa 28. Agambye nti bwe bagenda mu nsiko okulwana wansi w'ekibinja ekya Fronasa baakolanga bwannakyewa olw'okwagala kwe balina eri ensi yaabwe n'era kyekyabasobozesa n'okuwangula. Bano era abakuutidde okwettanira tekinologiya kubanga mu nsi ezaakula kizibu okusanga omusirikale ku nguudo nga bwe guli mu Uganda kwe kubalagira bakozese kamera ezaaleetebwa okulwanyisa obuzzi bw'emisango mu kifo ky'okusiibanga ku nguudo buli kadde. Minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga Major General Severino Kahinda Otafiire asabye abasirikale obutakozesa bubi buyinza bwe balina wabula babukozesa okukuuma bannayuganda. Yesaba poliisi wa Uganda Abajjasi Kagaba yeebazizza President Museveni olw'okwetaba mu nsisinkano yaabwe etegekeddwa. Obwakabaka bwa Buganda bukubiriza abantu okwongera amaanyi mu lutalo olw'okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga batwala abaana okubagema omusujja nga bukyali. Alipoota y'ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu World Health Organization ey'omwaka ogwedde 2024 ekwata ku musujja gw'ensiri yayoleka nti abantu obuwumbi 2.2 be bazuulwamu omusujja gw'ensiri era nga ku bano obukadde 12 n'obukadde n'emitwalo 7 be baakafa omusujja guno okuva mu mwaka ogw'2000. Mu mwaka 2023 obukadde bw'abantu 263 be bajjanjaba omusujja gw'ensiri ate nga emitwalo 59 be baafa olw'omusujja gw'ensiri. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire mu Bulange Mmengo, Kamalabyonna na Buganda Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Buganda ne Uganda yonna okuwa abaana abato omukisa batwalibwe mu malwaliro bagemebwe omusujja gw'ensiri ng'obudde bukyali okusinga okuleka abaana abo okufa mu mbeera efaanana bw'etyo. Ebyobulamu bisoosowazibwa nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda kubanga olugendo lwe tuliko olw'okuzza Buganda ku ntikko bwetaagisa abantu nga balamu. Ekitongole ekikola ku byobulamu kibiina ky'amawanga amagatte kyebayita World Health Organization kyakakasizza eddagala erigema omusujja gw'ensiri singa omwana agemebwa wakati w'emyezi 6 n'emyaka 2. N'olwekyo nze wano okubategeeza nti Ministry y'ebyobulamu eya Uganda eddagala erigema omusujja gw'ensiri kyalifunye era bagenda okutandika kaweefube okugema abaana wakati w'emyezi egyo 6 gye mbagambye tuba ku myaka 2 baleme kufa musujja gwa nsiri. Ow'omumbuga ategeezezza nti okujjumbira okugemesa abaana omusujja gw'ensiri kyakutaasa abazadde ensimbi ze bandibadde bamalira mu malwaliro era kino kittattana n'ebyenfuna by'eggwanga. Mbakubiriza muleme kutya muveeyo mujje muleete abaana babageme. Obulwadde bw'omusujja gw'ensiri bwe busensera amaka buttattana ebyenfuna. Ennaku zino abantu bakubiriza okwerwanako bagoba obwavu. Abamu tubagamba kulima naddala emmwanyi n'ebitooke, abalala tubagamba kusuubula, n'abakola mu maofiisi bakubiriza okukola n'amaanyi gaabwe. Naye ekisinga okulemesa abantu bangi okukola emirimu gyabwe omusujja gwa nsiri ate gumalawo ne ssente nnyingi. Naye ate ebyembi gutta nnyo. Simanyi oba abantu bakimanyi nti omusujja gw'ensiri gutta abantu bangi okusinga siriimu. N'olwekyo muleete abaana babageme, enteekateeka egenda kulangirirwa. Temutya singa eddagala lino tubadde tulitankanamu sandizze wano kubagumya na kubakubiriza twala baana bammwe kubagema. Newankubadde guli gutyo alipoota y'ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu eraze nti okuva mu mwaka 2015 omuwendo gw'abantu abafa olw'omusujja gw'ensiri gukendedde n'ebitundu 16 ku buli 100. Enkola ey'okugema abaana omusujja gw'ensiri yatongozebwa mu mawanga ga Africa 11 okuli Uganda, Nigeria, Congo wamu ne Tanzania, Mali, Burkina Faso, Sudan, Ghana n'amawanga amalala. Wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu mu lutuula lwa Paalamenti olwaleero. Ababaka abamu babadde baagala Paalamenti emirize entuula zaayo okutuusa nga gavumenti etadde mu nkola ensala ya kkooti ensukkulumu eyaweebwa Asabye ewedde. Kkooti ensukkulumu Sabbiiti ewedde yalagira nti kkooti ey'amagye kkooti wabula kakiiko bukiiko era tekalina yadde obuyinza n'akamu n'akeddagala okuwozesa abantu ba bulijjo.
Kkooti era yalagira nti abasibe bonna abadde bawozesebwa mu kkooti eyo ey'amagye bayimbulwe mu bwangu oba bakyusibwe bazzibwe mu kkooti eza bulijjo. Kino kizzeewo oluvannyuma lw'omubaka mu paalamenti akiikirira Bukonzo West Atkins Katushabe okulaajanira amyuka sipiika wa paalamenti Thomas Tayibwa nti ensonga ya Dr. Kizza Besigye ne banne bwezi eyinza okubazaalira ebitukula ne batandika n'okubakubamu ebituli olwa gavumenti okulemwa okussa mu nkola ensala ya kkooti ensukkulumu ku musango gw'okwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye. Wabula amyuka sipiika wa paalamenti Thomas Tayibwa ono amwanukudde nti paalamenti terina kyeyinza kukolawo ku kuyimbula abasibe abo okuggyako okwogera obwogezi era anaamusaba ategeeze abalonzi be nti tewali kyanjawulo abaka ba paalamenti kye bayinza okukola ku nsonga eyo ekisukka ku kwogera obwogezi. I'm out of pain, Mr. Speaker, sir. Every time I get countless calls from my community and all over the country, what are you doing? Mr. Speaker, sir, my procedural issue is just simple and flawed. Are we as a House proceeding well when the very Constitution that we swore to protect, preserve, and defend is being abrogated and violated at our words? I really feel for you, my honorable colleague. But the problem is, where do we stop as Parliament? Parliament cannot implement court orders. Parliament, when your people ask you what you've done, you tell them you've spoken. Okwanukula kwa myuka sipiika akutaanudde ababaka ba paalamenti abawerako era abavudde mu mbeera. Omubaka akiikirira munisipaali y'Ekira Ibrahim Ssemujjunganda n'owa Erute South Jonathan Odul mwe basabidde sipiika wa paalamenti ayimirize entuula za paalamenti zonna okutuusa nga gavumenti etadde mu nkola ebyasalibwawo kkooti ensukkulumu. My motion, Mr. Speaker, is that you suspend the sittings of Parliament until government commits itself to full implementation of the judgment of the Supreme Court. It is now day 3 of that. We expect the Attorney General to update us that so far we have transferred this number of files, or by tomorrow we would have transferred this number of files, so that at least we are comforted that some steps, because on that particular, I'm not talking about release. Amyuka Ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuzi ategeeza nti gavumenti ekyalina olukalala lw'abantu ba bulijjo abazze bawozesebwa mu kkooti y'ekinnamagye lwerindirira olwo eryoka eraba engeri gy'eyinza okuteeka mu nkola ensala ya kkooti ensukkulumu. But I want you to understand that there are procedures, there are processes to be followed. As Attorney General's chambers would expect that if the court martial is to hand over the files, because remember the Supreme Court says the trials should cease and be transferred. So once they do that, they will copy us in as Attorney General's chamber. We have not yet received that copy. And I'm not going to stand here before Parliament and commit and say we'll table a copy of the transfer list because I do not know how fast it is being worked up. I have said clearly, in as far as the enforcement of the Supreme Court order is concerned, the organs that are supposed to enforce it have not copied to us. Kyokka ebigambo bya Jackson Kafuzi byongedde okutabula ababaka nga balaba ng'ono ayawukana ne mukama we Ssaabawolereza wa gavumenti byayogedde olunaku lw'eggulo era wano omubaka wa munisipaali y'Ekira Ibrahim Ssemujjunganda amwambalidde. Gye bigweredde ng'amyuka sipiika wa paalamenti Thomas Tayibwa ategeeza nti olunaku lw'enkya minisita avunaanyizibwa ku ssemateeka n'obwenkanya Norbert Mao waakulabikako eri paalamenti annyonnyole gavumenti weetuuse ku kussa mu nkola ensala ya kkooti ensukkulumu. You see, Mr. Speaker, I now can understand why the Honorable Kafuzi left FDS to join NRA. You are the one who went to court. You are the Attorney General. And the court gave you instructions. Now you are saying they haven't copied it to you. Where were you? You went to court, took a matter. The Supreme Court made a ruling. Is the Honorable Kafuzi in order to pretend that he must be activated by people who didn't go to court? Yet it is the Attorney General's chambers that went to court. Is he in order? Honorable colleagues, tomorrow we expect to have a minister for justice here, and he's the one who oversees the justice, law and justice sector. I will require him to update us, to give us an update. Abantu babiri bafiiridde mu kabenje akagudde ku kyalo Busota ku luguudo oluva e Jinja okudda e Kamuli olw'eggulo lwaleero. Mmotoka lukululana namba UAY 383F eremeredde omugoba waayo ku lusozi bwetyo n'esaabala abantu babiri abadde batambulira ku pikipiki era basirikiddewo.
Poliisi y'e Kamuli etuuse n'ejjawo emirambo n'egitwala mu ggwanika ly'eddwaliro e Kamuli n'esikana ebidduka n'ebitwala ku poliisi ya CPS e Kamuli nga bwekyanoonyereza ku kabenje ako. Wetutegekedde amawulire gano nga poliisi tennafulumya mannya g'abagenzi abafiiridde mu kabenje ako. Abakungu mu Minisitule y'Ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga n'abalala mu bbanka ya Uganda enkulu abakwatiddwa olunaku lw'eggulo bazziddwayo mu kaduukulu ka poliisi ku bigambibwa nti beenyigira mu vulugu okubulankanya n'okubba ensimbi esukka mu 600 ezaali ku akawunta za bbanka enkulu. Olunaku lw'eggulo ekitongole eky'abambega ba poliisi ekya CID kyakutte abakungu abasukka mu 9 okuli ne Ssemakula Lawrence omubalirizo mukulu ow'ensimbi, Tone Yawe, Kusima Deborah, Muhuruzi Jennifer, Mubaraka Nsamba, Lumala Paulo, Bettina Naebale, Dr. Kasukumaka ne Asabye Judith nga bano basuze mu kaduukulu okuli akeekira mu Wakiso n'aka poliisi Nateete mu division y'e Lubaga. Bambega ba poliisi olwaleero basibye batalaga amaka g'abamu ku bakwate okwongera okugaaza era nga muno mwe mulina amaka agaakulira okubala ebitabo Minisitule y'Ebyensimbi Ssemakula Lawrence agasangibwa e Naggulu mu kibuga Kampala. Amalala agaziddwa ge ga Dr. Maka Kasuku agasangibwa ku lusozi Muyenga wadde nga poliisi tennabaako kyetegeeza ggwanga ku bizuuliddwa mu maka ago. Ensonda ezeesigika zitegeezezza Kyabasa nti abakungu abalala basuubira okutwalibwa mu maka gaabwe olunaku lw'enkya okwongera okugaaza okunoonyereza n'okubaako ebibazuula ebyekuusa ku nsimbi ezo ezabbibwa ku akawunta za bbanka enkulu. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusooke Kituuma olunaku lw'eggulo yategeezezza nti okunoonyereza ku bakungu bano kwakugendera ddala mu maaso okutuusa nga bazudde ekituufu ku nsonga eyo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Buli mukozi wa ddembe okunoonyereza okuzuula obukugu obupya obuyinza okumusobozesa okulongoosa omulimu gwe nga munnamateeka Amagirani Kazibwe bw'annyonnyola. Singa omukozi oyo aziyizibwa mukama we obutatambulako oba kunoonyereza na kuzuula emirimu nga bwe gikyuse olwaleero omukozesa oyo aba amenye etteeka era ng'alinyiridde eddembe ly'omukozi era omukozi oyo asobola okwekubira enduulu eri akulira abakozi mu disitulikiti oba mu kooti n'ekaka omukozesa oyo okukkiriza omukozi we okugenda okukola okunoonyereza n'okwongera okubangulwa akola eby'omutindo omupya. Akakiiko ka Paalamenti akakwasa empisa n'okulungamya enneeyisa y'ababaka wamu n'okwekenneenya n'okubaga amateeka agalungamya entambuza emirimu mu Paalamenti kaagala bannamagye abakiika mu Paalamenti bawerebwe okwambala kombati z'amagye mu Paalamenti kubanga ennyambala eyo tejjaayo kitiibwa kya Paalamenti ya ggwanga. Ekiteeso kino kiri mu nnongoosereza akakiiko ka Paalamenti kano aka Rules and Privileges Committee ze kanjulidde Paalamenti akawungeezi ka leero. Ssentebe w'akakiiko ako Abdul Katuntu bw'abadde ayanjulira Paalamenti alipoota y'ennongoosereza ze beetaaga zikolebwe mu mateeka agalungamya entambuza y'emirimu mu Paalamenti agambye nti bannamagye okwambala kombati z'amagye babeeranga abagenda mu lutalo kale nga kirina engeri gye kitaataaganya abateesa abalala n'okuttattana ekitiibwa kya Paalamenti y'eggwanga. Akakiiko kano kaagala bannamagye bano bambale ng'ababaka abalala banekaanekane mu masuuti nga babaka bannaabwe abalala. Akakiiko era kanjudde n'ennongoosereza endala ekwata ku ngeri y'okulondamu bakamishona ba Paalamenti ng'akaagala ababaka bonna babakubengako akalulu okuggyawo enkola ebaddewo ng'ebibiina by'obufuzi okumala gasindika abantu ne bafuuka bakamishona ba Paalamenti ng'ababaka tebakirina mu mukono. Akakiiko kateesezza nti ekibiina ekiri mu buyinza kireetenga amannya ag'abantu 6 ababaka babakubeko akalulu balondeko ababaka 3 abanaafuuka bakamishona ba Paalamenti. Ate ekibiina ekikulembera oludda oluvuganya gavumenti akakiiko ako kaagala nti
nti kireetenga amannya g'ababaka basatu olababaka abakubeko akalulu balondeko kamisona omu. Akakiiko kategeezezza nti kino keetaaga kikolebwe mu bwangu ddala olwabaka babeerenga n'obuvunaanyizibwa ku bakamishona abo kubanga ensonga zibavunaanyizibwako zikwata ku babaka bennyini. Paalamenti Sabbiiti ejjalo egenda okusalawo ku nnongosereza ezireeteddwa mu tteeka eryo. Akakiiko akaweebwa eddimu ery'okwetegereza enkyukakyuka ez'ebinaagobererwa mu kutereeza ebyenjigiriza bya Uganda, aka Education Policy Review Commission kyadda kikamaliriza era ne kakwasa alipoota gye kakoze aba minisitule ebyenjigiriza wamu n'ebyemizannyo. Akakiiko kano enteekateeka ey'okwetegereza n'okukuba ttooki mu byenjigiriza kaagitandika kati emyaka 3.5 egiyise oluvannyuma lw'okukwasibwa obuvunaanyizibwa obwo mu mwezi ogwokutaano omwaka 2021. Alipoota y'akakiiko ako etumiddwa Education Policy Review Report era ekwasiddwa minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo muka Pulezidenti Museven Janet Kata Museveni mu lutuulo olubadde mu maka g'obwapulezidenti. Alipoota eno erimu okulungamya gavumenti kw'erina okugoberera mu kutumbula ebyenjigiriza n'okukuba ttooki mu kiyitibwa 1992 Government White Paper on Education and Sport Services in Uganda ebyenjigiriza ku bitambulira olwaleero. Minisita Janet Kata Museveni bw'abadde akwasibwa alipoota eno atenderezza omulimu okoleddwa akakiiko kano n'asuubiza nti baakugoberera byonna ebiteekeddwamu. Ssentebe w'akakiiko ako Retired Canon Nuwamanya Musheka agambye nti endowooza zonna zibakubaganyizaako ebirowoozo n'ebirowoozo bafunye okuva mu bantu ebbanga lyonna lye bamaze nga bakubaganya ebirowoozo ku alipoota eyo batuuseeko ne mu nsi okuli Ethiopia, Finland, Kenya, Rwanda, South Korea, Tanzania ne wano mu Uganda ne Vietnam okufulumya alipoota ey'omuzinzi. Nuwamanya Mushega bw'atyo agambye nti alipoota erina ensonga 284 ez'okuwabula zeetaddewo gavumenti zirina okugoberera ku byenjigiriza era nti newankubadde ebyenjigiriza bya Uganda bikyuseemukko wakyaliwo ebisoomooza bingi ddala ebyetaaga okukolwako mbagirawo. Omulangira Rahim Al-Usil Aga Khan owokutaano alondeddwa ng'omukulembeze wa Shia Ismaili ngadda mu bigere eby'omugenzi Karim Al-Hassan Aga Khan owokuna yavudde mu bulamu bw'ensi eno ku nkya ya leero. Omulangira Rahim Al-Hassan alondeddwa ng'omukulembeze wa Shia Ismaili nga kino kye kimu ku biwaayi by'Obuyisiraamu okudda mu bigere eby'omugenzi. Ku nkya ya leero Obuyisiraamu n'ensi yonna baguddemu mawulire ag'entengero olw'okufa kw'omulangira Karim Al-Hassan Aga Khan owokuna yafiiridde mu kibuga Lisbon ekya Portugal ku myaka egy'obukulu 88. Omulangira Rahim Aga Khan owokutaano y'omu ku bazzukulu ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama era nga okuyita mu muwala we Hazrat Bibi Fatima omulangira oyo mwava. Ebiwoobe n'emiranga bibuutikidde abatuuze mu zooni eya Kigabagaba mu kibuga eky'entuusi mu disitulikiti y'e Ssembabule. Omuyizi ow'ekibiina ekyokutaano bw'agudde mu ddaamu n'afiiramu. Omusasi waffe Jimmy Sekabiito kaatuwa ebisingawo. Lawrence Semujungo n'atemera mu myaka 13 nga kitaawe ye Ticha Sekyewa yafiiridde mu ddaamu ey'omutuuze omu esangibwa mu zooni eya Kigabagaba. Okusinziira ku mwana Ignatius Sekyewa ow'emyaka 10 bavudde awaka bataano ne bagenda okusenya enku wabula bwe batuuse ku ttale Semujju n'abagamba nti ye tagenda okusenya nku okuggyako ng'amaze okuwugamu. Bonna abataano beeyambudde ne bayingira ddaamu ne bawuga kyokka babadde bagenda mu maaso kwe kulaba munnaabwe nga kawansi bwadda waggulu era wayiseewo akaseera akatono bagenze okulaba ng'amazzi gamutwala kwe kuyaayaana abamutaase ne balemererwa. Wano badduse mangu ne batemya ku boowaka nabo abakoodde abantu abalala ne batuuka ku ddaamu naye nga ngoye ze ziriwo nga tebakyayina kye bataasa.
Okusinziira ku Evaristo Omwasi owa bulungi wansi ku lukiiko olw'essaza Mawogola, abatuuze bagezezzaako okunnyulula omulambo ne balemererwa olwa ddaamu eno okubanga mpanvu wansi, era mu kiseera kino balinze balubbira ba poliisi okujja mu kitundu kino basobole okubayamba. Nze Jimmy Sekabito ku lwa CBS